security okusobola okukakasa nti buli muntu anaabeera wano agenda kubeera ali wakati mu security okuuma abantu n'ebintu byabwe. Poliisi tubadde naye lenki egenda kubeerawo, badde bazze kulaba kifo paakingi na buli kintu kyonna ekyetaagisa. Mumanyi bulungi nnyo nti miitingi zaffe zibeera nteeketeeke bulungi, si miitingi za kunyaga bantu, si miitingi za kutwala busimu, si miitingi za genda na bintu by'abantu. Kakati kyobola nti ekya security tukikulembeza. Poliisi twagiwandiikira era olukusa tuluyina olw'okubeera mu kifo kino, era n'ekifo kino twakisasula, tewaliwo kitubangibwa. Emiitingi yaffe egenda kutambula bulungi. Abantu bannayuganda bagenda kuva mu bitundu ebyenjawulo. Okuva olunaku lw'eggulo abantu badde bakuba amasimu, era tumanyi nti enkya we zinaawerera ssaawa emu ku makya abantu bajja kuba batandise dde okutuuka mu kifo kino. Ssaawa emu tusuubira gye bagenda okutambula, abamu bagenda kusula batambula, naye ssaawa emu ku makya abantu bajja kuba batuuka. Miitingi etandika ku ssaawa 4 ez'okumakya, era zijja genda okuwera ssaawa 11 nga twabuse, kuba bye twagala okwogera ate tewali agenda bitubuulira, twabiteeseteese dda. Tukubiriza abantu baffe mwenna gye muli, bannankyukakyuka, mutuuke mu kifo kino muwulirize ebigambo n'enteekateeka egenda okubalungamibwa. Agenda okukulembera mu kigambo kya miitingi ey'enkya omwogezi omukulu ye Honorable Masaasi Mpuuga Nsamba. Kankiddemu kubanga waliwo abadde bakitankana. Agenda okuba omwogezi omukulu, omugenyi omukulu era nga ye mwogezi omukulu ye Honorable Masaasi Mpuuga Nsamba, musajja wa Kabaka okuva eri e Buddu. Yagenda okwogera ebigambo, yagenda okutwanjulira ettu, atubulire kiki ekiddako mu byobufuzi bya Uganda, naddala mu abo ababadde balindiridde enkyukakyuka. Njagala okwebaza ttiimu yonna bwe tuli nabo mu kuteekateeka, bamukulu Mabikke, mukulu Bega Mukaaku, mukulu Bowa ne ttiimu yaffe nga bwemugiraba. Abantu bangi tebaliwo wano kubanga gye bali ku kitebe wali waggulu, ate n'abalala bali mu field bateekateeka, naye tulindiridde olunaku luno. Era njagala okusaba abantu ddala bano abatera okunywamu be banywa, ekiro ky'olwaleero toteekamu kantu. Wayinza okuzuukuka ng'ate ebigambo tumaze okubyogera, n'ozuukuka ku 6 nga byawedde ku 5, kati toteekamu kantu konna obeere soba. Naye tubaaniriza, tubalindiridde n'essanyu lingi. Byebimu ku bibuuzo ebigenda okuddibwamu. Uganda okubeera kwayo kuli mu bibiina 2 oba waliwo ekipya kye twetaaga okukola okuzzaamu bannayuganda amaanyi. Kakati byebigambo ebigenda okubeera wano enkya, era kyobola nga bonna tubaaniriza bannankyukakyuka bonna. Tosigalayo eyo enkya, si lwakulima mwe ababeera mu nnimiro, si lwakatale, omulimu gulekereko omuntu omulala ojje wano obeerewo. Aba-NRM si bannankyukakyuka, kakati twayise bannankyukakyuka. Sina lwe nali nzijukidde nga NRM ebeera mu nkyukakyuka. Twayise bannankyukakyuka bokka.